yakyuka yafuna n'amalala. Bobby Ffe gwe twali tumanyi okuva ekyaddondo yali ateesa yali akonsultinga nga ne bwafuna obutakkaanya n'omuntu ng'akusamuninga. Bobby oyo abaana bange bajja kugamba he would come home ng'obuuli saawa 2 za kiro saawa he has driven home, he would call you to Magere n'ogende Magere at any time takyabikola. So bw'agamba nti takyantegeera nange sikyamutegeera. What went wrong? Mukwano gwaffe oli eyali ezimu ku nsonga lwaki bano abasajja abagezi batutuwalira ddala nga ffe abasiru yeffe okusigala nga tulowooza nti abasajja abo bagezi. Ffe abasinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tumulabira ku TV ne ku mpapula z'amawulire, naye ebimu ku bigambo byayogera n'ebikolwa bye tubigoberera era ne tubitegeera. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ku interview ku BBS telefine eyaffe ne Honorable Sozi Kaddu Mukasa yagamba nti anyumirwa nnyo okusigaza ekifaananyi ky'omuntu naddala ng'abadde wansa mu bulamu bwe kyabadde nakyo nga mulamu okusinga okuddamu okumulaba ng'afudde oba ng'ali mu mbeera ey'obunafu. Ekyamazima tukkirize tugaane, mu ggwanga Uganda abasajja bootasobola kuyisaamu maaso mu mateeka nga babadde baprovidinga pro bono services ez'amateeka nga bakuwa za bwereere. Abadde Kanso wa Meri omugenzi ne Asumani basaalirwa, services zaabwe zigasizza bangi era zitaasizza bangi. Naye wano we tutuuse nti ku bumanyi ne experience senior council basaalirwa bwalina tasobola kwekuba mu mutima ne yeebuuza nti omuntu waatuukidde okuba ng'abadde ajja nanneebuuzaako takyajja, eyankubiranga akasimu nga nze ne bwenkuba takyakalisiivinga, n'otatwala initiative kunoonya ki ekyabaawo n'ogenda omuwaabire mu mawulire. Gw'olowooza omuntu oyo abeera akutwala atya? Abamu ku bantu abaawukanye ne President Robert Kyagulanyi bakugamba teyeebuuza, tawabulwa, tanoonyereza. Naye ate okusinziira ku nnyonnyola ya senior council akugamba nti byonna bwe baalinga batambuza emirimu era nga bakkirizaganya kimu yalinga abikola. Saawa eno wano we tutuuse ekigambo protest vote okulonda okwekalakaasa bannayuganda baakutegedde. Bw'oba tolina ky'obadde obagasa mu kifo mw'obadde toyonoona ssente kwesimbawo kuba ojja kuba mulungi okugwa. Tugenda mu kalulu abantu ababadde abalungi nga boogezi balusiiriza ntamu bwe batagenda kujjayo kalulu mu constituencies zaabwe. Ebimu ku bintu bapulezidenti b'ebibiina ssaawa eno bye babadde bavunaana ekibiina kya National Unity Platform kwe kwesiba mu bufo obutinitini ne baleka ekifo ekinene ekyokulwana ne General Museveni. Naye mu kaseera ng'ebibiina ebikulemberwa abantu abamanyi okuvuganya Mwami Museveni abalina experience mu by'obufuzi bimaze okuyisa resolution eraga nti tulina okubeera ne sole candidate omu ku ballot paper ng'oyo General Museveni talina kubeerako avuganyizibwa. Omuntu omu n'alaga obuzira n'agamba nti ensi yonna ng'esuddemu ttawulo nze ngenda kuyimirirawo mwaŋŋange. Kigenda kubeerera senior politician kizibu nnyo okunnyonnyola abantu nti ye obuvunaanyizibwa bwe n'amaanyi mu kulwana Mwami Museveni agenda kufunvubira ku bwa road mayor, ku bwa kansala oba ku bwero C5 asuule gavumenti ya Mwami Museveni. Bino byonna n'obusungu ba senior politician bye boogeza ye disorganization President Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yateeka mu gavumenti ya Mwami Museveni. Nti gavumenti ya Mwami Museveni mu ofisi y'obukulembeze yali yateekamu amaanyi mangi nga tosobola kuyingiramu. Ne bwe kityo ne mu opposition nga yateekamu ab'opposition ab'amaanyi ng'era ab'opposition abo okubagambako n'ensi ewaawaala amatu
lwaki gw'ogambyeko lwaki ekifoosi kye weetaaga naye ng'obukulembeze bwe twetaaga tulina kusooka kusinga namba 2 okusobola okusinga namba 1. Protest vote ye solution.